Nzirawo ku mboozi gye nkusuubiza nga tugenda okuwummulamu ey'abataasoma abaagala okukiikirirwa mu Paalamenti y'eggwanga. Omukulembeze waabwe Kassim Kasasa agamba nti bano balina ebirowoozo ebisobolera ddala okuzimba eggwanga lyattu Uganda. Ebyo nno nga bikyali bwe bityo ky'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kigamba nti kaakati kirindiridde olunaku mulindwa olw'okutandika kampeyini mu butongole olwo batandike okuwenjeza abantu baabwe akalulu abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo. Nga bannabyafuzi balindidde okutandika kampeyini mu butongole emitendera gyonna okutandika sabbiiti ejja, bangi batandise okukkuluma akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti kabongere ku budde mwe bagenda okuyegera abalonzi. Kino bwe kijjidde ng'akakiiko k'ebyokulonda kikajje kalangirye ng'okulonda kwa pulezidenti kwenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 14 January olunaku lwe lumu kwe bagenda n'okulondera ababaka ba Paalamenti. Mu mbeera eyo omulimu gwe tugendako it is a special assignment. Tugenda kukola omulimu gw'obwannakyewa okulaba nga twongera okunga bannakibiina n'okusikiriza abatali bannannyini kibiina okujja okutwegattako tusobole okubeera nga tufuna obuwagizi obw'amaanyi. Ekibiina kino nga patroni waakyo oba omuhima ye Government Chief Whip Madam Nankabirwa. N'olw'ensonga eyo President yatunudde n'alaba nga kisa kya Mukamayiga ne banne bajja kumuyambako nnyo. Daniel Kazibo akutte bendera ya NRM mu kuvuganya ku bwa Lord Mayor asinzidde ku mukolo gw'abadde asiibula abakwatidde ekibiina kya NRM bendera mu Lubaga South n'alaga kutya nti emyezi ebiri gye balina tebasobola kutaalaaga kutuuka balonzi bonna. Kampeyini y'abantu 7 tejja kuba nnyangu kuba bwe bamala okuwera 8 tuyinza batoolako bayinza okuba 8 bye bakwagala. Naye ekyokubiri bw'ogenda mu bifo ebiri open kizibu nnyo ogamba abantu nga tewali lukomera kati wano waliwo olukomera osobola okubala nti 7 mwezi naye watali lukomera abantu bajja kuŋŋaana nga bwe baagala bawere nga tosobola kikontrolinga. Abalala abakwatidde ekibiina bendera nabo balazze okusoomooza kwe boolekedde mu kampeyini zino eza scientific wakati mu kutangira ekirwadde kya COVID-19 okutumbula manifesto zaabwe. Okusooka okusomeza baka tugenda okusanga nti ennamba gye batuwadde ey'abantu 7 ntono naye olw'okuba tulina okugoberera amateeka n'ebiragiro tujja kukozesa abantu 7 abo batuwadde naye era nga bwomanyi nti nti kigenda kutukositinga nnyo okubeera nti nti abantu 7 bolina okugenda mu constituency olina kuba enkiiko nnyingi okusobola okuweza ennamba y'abantu bewetaaga okukolonda. Omanyi kampeyini nzibu gy'okomogi wanvu ya expense nayo yeeyongera. Ekikulu kya kampeyini kuba na ground. Omuntu bw'oba nga abantu bakumanyi nga weetunda mu bantu toweekwese bantu tokozeseza ssente tokozeseza nti nze ono kantu kankiikirire lwakuba ntaddeyo ssente naye gwe ne weetuukira ku muntu kinnoomu teweetaaga na myezi mingi kubeera ng'owangula akalulu. Bibadde biri bityo abataasoma mu ggwanga ne basaba omukulembeze eggwanga nabo okukiikirirwa mu lukiiko olukulu lw'eggwanga kubanga be basinga obungi ate nga ba mugaso. Twanaganye n'abataasoma ebbanga lyonna nga tunoonya okulaba mu Paalamenti lwaki ffe batuwamu bifo. Kassim Kasasa abakulira agamba nti balina bye basobola okwekolera singa babeera bakwatiddwako ku mukono naddala mu by'emikono. Abatasobodde tuwa bammemba ba Paalamenti atufunye ba ambasada okuva mu region 5 babe nga basobola okutuuka ku bintu President byaweerezaayo be nga basobola okulondoola. Naye ffe tulina bakalondoozi abataasoma tulina batukiikirira abataasoma tulina atufaako. President yali badde atuyamba bamuwanika waggulu nnyo. Ffe tunakola tutya abataasoma okubeera ntuyagalira mu ggwanga lino. Bala bategeeza nga bebaze bawagira gavumenti mu bitundu ebitali bimu wabula bo baafuuka ddala kwe balinnyira bwe batuuka wansi ne babasuula. Kuba twaguma twatandika naye munange bw'onyigiriza nnyo ennyindo ate ogireeta omusaayi tuyina amaanyi gasoogena eri kwekalakaasa naye bambi kino tukisabye mu bukakamu. Museveni twetaaga okulabako face ku face abatutuma baganya okukola obuvunaanyizibwa bwabwe obwegasi. Era bwe twagenda okukola obwegasi baatulwanyisa olw'erinnya ly'abataasoma ne bagamba tebasobola tuwa certificate mu linnya ly'abataasoma kuba ffe twagenda nga twagala certificate yaffe efulumire abataasoma.
ne bagaana ne bagamba tujja bba walinnya ebyo byammwe bya bufuzi maziga agatagambika kubanga simanyi gye najja na ssente nze siina kantu konna kensobodde kufuna. Uganda erimu ebirondebwamu ziza constituency 353 polling station ziri emitwalo 314 mu 344 gombola 312 ng'omuwendo gw'abalonzi mu register ziri 1,17 n'emitwalo 60. Byawamala Muhammadi ne Owola Gabriel ku Raso TV Omunyo.